Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Tugende. James Jebali. Kale boswa najeba kumkama. Ono Kadima. Kadima sebo ngansa nisokuuliza sebo. Kale obulamu bugamba ki? Obulamu bulya bwa kiyongobero. Bwa kiyongobero mbitegeera. Wannyonnyoddemu? Bakama bange nabo bannyonnyolemu abawuliriza. Nange mwenna abatuwuliza ku Radio Beat banna nsanyukidde ddala okuba nga mbawuliza. Amiina. Ebyaddala kyalya. Munnange mwami Kadima. Nafunamu obuzibu nga kumanya ebintu by'abakyala. Obudde bwali bwa kiro mmanyi ndina mwagalwa wange naye mu buliri era nga womanyi nti tewabaayo obudde obubeera olaba nange kenyini entuuka essimu nembeera nga omuntu agimanyi nina omwagalo wakati kizibu okusanga omukazi oba akubye essimu ekiro omuneesawo eziringa 6 tuli mu buliri twebase essimu evuga olwavuga omukazi atandika kuwuuna nga sibifaako nagendera munange kisusi bakwata nga nzijjako essimu omukazi ng'agamba omunange eri kibiki anze olwakwata natandikirawo sipiidi natandika wewalabula musajja nvuga mpola mpola. Omusajja yali akubye. Omusajja yali akubye essimu munange ku saa 6. Omukazi ono alikwata mu mulyango awuuna. Natandika kuwuuna nindimusikako aba omuntu omwagalo gwamanyi buna alina omusajja mu nnyumba kwate wamuwadde katiba gwatandika owaana ate batandise kwana mukyala wange mu nnyumba nagamba nedda kati ze nagimusikako speed nga mpalabula omusajja Kadima tesaamu vuma nga tekiriyo bala munnayo okumuwalabula omukazi ng'agira kola ki nga nzijako simu nga mbeera awo nga twebaka kumbe ye omukazi ayinza okuba alina kye yali amanya nze nga sirina kyemmanyi nga twebaka nga tuli awo omukazi teyanyega era kumakya omubuuza tanzira bandi awo budde bwakumakya era okula emmotoka epaakinsi nga ngamba kizaala nkedde kumakya emmotoka kuba nali ngimanyi waliwo yaffe nga tebampikidde omukyala nga tiyaŋŋaati era okula munange kizaala wange avaamu agenda okuvaamu nga muvaamu n'abasajja babiri kangamba kizaala wange ate akimyeki ndaba alina obuzungu bungi agamba mala wange njagala paakinga ebintu byonna agirenga n'abantu ndaba bansindika eri bajja banoonya muwala we gyali yayingira nga ayingidde mu nnyumba nga ayingira nga neyiye aŋŋamba nedda munange emandi awo giravaayo nga omuwala avuddeyo ng'ajja kumbe ye omuwala yali ategedde ekigenda mu maaso tanyega agiraawo abasajja balina kulentera kyalina mpisa abasajja naye omusajja n'ampisamu ningamba bannange kiki kino munnange ng'omuwala amuga paakinga ebintu byo nga buli kimu bakipaakinga nga munaye amuwala apaakinga bintu nga buli kimu bakitwala obuzibu buvuddewa nange obuzibu era buva ku ssimu kumbe gwe nali mpalawula munange yali sezaala gwe wavuma ekiro gwe navuma ekiro yali sezaalawo nga nzaalira omukyala omukazi teyagamba ate omukazi yanyega talina kiyanye munange nga bapaakinga buli kintu kya mukyala buli kyonna nga babitwala nasigalawo mu ddiiro ndoza n'okusena ninga aloota ndi awo nagenda okudde nga bwayisewo saawa nga 2 ng'omukyala yasimbudde adda agenze bane nga nkubira sezaala nga mwegayirira nga negayirira nga n'omukyala mukubira nga omukyala ngamba munnanga hanze sina kyenyinza kukolera egaye taata akusonyiwe mwami Kadima negayiridde sezaala banga ki eriiseewo kati munnange banga eriiseewo kati ziri wiikisi 2 nkubidde omukyala negayirireko ku taata kiganye nkubidde sezaala buli omukubira simu agijjako bujja ngezizzaku n'abantu abalala omukyala wali wamuwasa oba kawondo kakubye eddirisa munange kawondo kakubye eddirisa naye bino ng'ebyawaffe byomanyi nti noogera n'okyala famire neekumanya n'olema funa buzibu era munange newendi nazimba siri mu bupangisa era sezaala gyali ayinamuko kasente abadde atuyamamuko nga biganye muwala abadde amukola namugamba naye taati kinoweeki akati gwe lwaki wavuma omuntu gwe nti munange kati munange Kadima neweera omukazi awuuna kwetegereza n'ogaa nti ani akubye omuntu wabira ng'ali straight Kadima omuntu omuga munange ono njogera kati oyagala tukuyambe ki badde nsaba bankubireko ku sezaala bamunkubireko ku ssimu kuba munaye mukyala wange tetunaba kulwawo nnyo bbanga ddene tetunakuzaala kuba tubaye tuli mu nteekateeka omwala mwagalira dde ate naali badde mukolako ebboba nga simwagala Kadima n'oba ekituufu nawe olala omalanga kwetegereza yani sezaalawo bamuyita mwami Kigongo mukama wange mwami Kigongo badde nsaba bamunkubireko kangezeeko ndabe wano naye tumalanga gavuma abantu ensojja eraba weefunze nkitegedde katumukubire tulabe wano tovaako
Hello. Taata. Wangiso. Nkulamusiza. Nanyi nkulamusiza nina akubye. Taata bampita Kadima. Kadima? Nkubidde okuva ku beat wano ssebo ku radio. Okubidde ku radio? Ssebo. Ng'omugamba ki? Kakati taata. Olina mutabani wo bamuyita James abadde yatwala muwala wo. Nti bamuyita James mutabani wo abadde yatwala muwala wo. Abadde atugambye nti alina bye yakoze ebitali birungi gy'oli. Nga nkube mu ngeri ya kwetonda mukama wange. Okwetonda kuki? Ebigambo bye yakola bye yagamba n'otuuka okujja n'okimana omuwala wo n'omuzzaayo waka. Nali mukyamu. Musajja yanvuma olw'okuba alina muwala wange. Taata yali tategedde. Nga kikyatategedde. Anti obudde engeri gye bwali obw'ekiro. Obw'ekiro simu ng'ekoleeta n'alaba n'obusiriri ekiro. Asobola okulaba obusiriri bwange yasobola atya okubutegeera nga tamanyi. Obuswiriri butya taata sikutegedde. Anti yanvuma obuswiriri nanvuma n'obumpi. Taata oli mumpi olina obuswiriri. Oyo aba takumanyi. Kataata tukubye kwetonda. Okwetonda kuki? Nanti kati yali tategedde kwe kugira kaboggoza toseka. Kwe kugira twetonde. Ate kakakiri bwekiti. Muwala wange nze mulina. Takusobola omufunira abasajja abatamanyi buswiriri. Kati naye abeera eyo. Nze kasigale n'obusiriri ne muwala wange naye asigale gy'ali. Taata naye tusobola okukitereeza mpola mpola n'osonyiwa. Andi namusonyiye ne muggyako omuntu nze sirina musango gwe muvunaana. Abeere eyo nange ebeere ne muwala wange. Mba simusonyiye. Taata oba tusonyiye awo kuba kye twagala kati muwala kudda kufumba mu maka ge. Ntetenkanya ddwe bwafumba awalala. Kuba alabika mufumbi yandibadde tamunoonya. Kataata tumugambe tutya tetusobola balooya be. Tetuli balooya taata ffe tukubye okwogera muko naawe. Tuli ba radio. Muri ba radio mufuza bapulida be. Taata twogere muko naawe tulabe engeri gy'osobola omusonyiwa. Lwaki Yesu ayogera? Tali tetumunkoze eki. Wangi? Nemunkoze eki mwavumye. Tetulina kuvuma nti ayise muffe. Abaali bayitamu atya buli gundi mizimu nti gyogerera ku mitwe gy'abantu. Buli mandwa. Taata tumugamba akubire. Bw'aba asobola nkubirire sirowooza nti nja gikwata. Taata. Kyokubira nze. Akubire kitaawe oba kkojjaawe. Taata gwayina kyayagala. Nedda batamubuulirira. Baba akubira. Tumugambe twe taata kuba kwali awuliriza. Awuliriza. Muvubuka gwe bw'oba owulira. Funa omukazi omulala ono wange ngenda mufulira asobola okuntegeera. Ategeera obusiriri bwe nnina. Obusiriri bwakunya. Tuteeseza yadde mumpulire. Taliiko. Namwe mufuuse balimba. Tugenda tugenda gamutuusaako butuusa. Oŋŋambe kwali. Taata awuliriza ku leediyo kwali naye ku simu taliiko. Mbadde nja muvuma. Nsanga ndi muotulo. Taata ate naawe okulira. Kati ntunula luli ansanga ndi muotulo. Baana nsijja kwogera ku mbaliga z'alina nsiyisa omusirita. Mwana alinga atayigirizibwa kutambula. Ali atambula ng'agwa. Olina omukoddomiwo. Badde ndaba ng'omwana alabika yagenda anyirira abaana siwuse n'okusiwa kabanga kamaze wange ebiseera bizze mu bulago. Kitegeeza abadde ku ndyambi. Weekisi bbiri zokka. Anyiridde atandise okusaka omubiri. Taata tweyanzizza nnyo katulabe. Mugambe bw'aba asobodde tankubira. Kuba nnyinza butayagala kukwata simu ye mulende muwala wange. Nafunye omuntu alina potential. Taata omuwala waali omumpeeko. Waali ne sijja mukuwa. Sijja kuwa simu balo yakuba. Yakuba wano agambye abalediyo boogere naawe. Kati nze kankwogerere. Nze mwogerera. Muziki n'ebisesa kigenze kitya ekintu buli ky'omuziki ekisinga